Abasajja kamu bakole batya. That motherfucker will use you and go better use him before he uses you. Olaba. Naye gwe ku madugo olina gwe. Ali labo obulamu buzibu emyaka 2 emabega. Abalinga beeyita abakabi waneno be bafeeri yakati. You failed mu buli kimu. Hard luck. Mwagenda mu shadow ban. Shadow ban ne bako n'obufumbo bubo balemi mwenna. Nazwa shami yasookayo obufumbo ne bumulema n'agenda mu shadow ban. Dr. Alima naye bw'atyo n'agenda n'awasha kama ogoberedde. Mulaba mujja kakasa. Mukole nnyo empisa mwefuule mbumwe mwawukana ku bakazi abala. Eno muliwa. Ke mulabe. Oba muwulira mutyanga mulaba abakazi bannammwe. Buli omu agumire waali. Bw'oba saawa eno oli maziga kaaba bakalega kugwamu. Naffe gye muli gye tujja. Gye muli gye tujja. Kati mukaba nnyo tutiisa. Mukaba nnyo tutiisa. Mugira muguma mukaba nnyo. Kati buli omu kamuwa amagezi. Naziwa Sami tokkirizaako ka Arafati kweyagalira mu nsi y'emu gy'oli mukawo obutwa. Nvuuka mu obutwa yakwononera future. Walina wana abasajja abakwegomba abalungi. Banaye mwana gwe wayolesa empisa ku app eno. Nga app gwagikeeramu n'ogisumuuza olulimi. N'ogiggaza ekisumuluzo ekyo tulaga abaana bawoganira ku app kuno. Saawa eno. Sajja kakweyambululamu ne kakunaabiramu. Ne kakuteka mu shadow ban. Ate omusajja amuva kuba ebisiraani. Nekakwebakako nekakulekera omwana nekakuba ne shadow ban eri malu ku boss kakuda kule leko otyo omusajja okweyagala nga yakuteeka ku shadow ban nakuzala muno omwana acha kama gwatoba ko kyokola mutolo webale nnyo bobo ondaba nsindikire naba mobile money yo nkusindikire sente omwana yacha kama nga tukinabboka ko kuno ngoyizoloza omusajja bagwa yagala afaanana atya saa kuno mukera tuoganira gwe ne mutolo katubayambe tutya mutolo bwaoganira side eno gwe oganira side eno ensonga za mwezi genda kugwanga mwenna muli bukunya mugende muzze ku famous muzaleka popular mugenda kwa musolo visa soko za mukali mwenna mutunnyonnyola luli mwalinga mutukweka bakubuza mwante buli omu yalinga yegaana munne kati saa eno mubitunnyonnyola tukole tutya twalina akaseera twali twagala obbimanyira ne mugaana obbitunnyonnyola kati saa eno tukyayagala tuli kulindirira mwana Phoebe gwe tulindirira tetwagala diversion ze muleserese ezo tuli on due waiting for Phoebe's baby temutuleta mu diversion twagala kintu kimu mwana Phoebe olale twamugamira mujja mu kamera kate gwe omulala yani asiya mukwano totwetugako